kubayimbi era mbona kyekimu ababeera wano ababaze wano okuyibera bafudde Uganda kwa bana Uganda mpuli akaseera kanabegaka of course bali makuno gwenyine oguwedde ng'abayimbi bo bakyuma okufa ekyo kyemtuwadde amateeka yagenda kulemesa mu Dubai fa akasente kaffe akakasente kangi emitwalo 10 mingi naye nga lwo ekigambibwa nti Fik yaddako ewaka okuddayo yaddayo naye mwennyini naye yeetereze alowooze ku promota kiki ekyamuleetera okuddayo ensonga eri promota wa wano y'ensonga y'emu eri ku Fik FAMAIKA ku promota w'Elanda nkirabyeko mu 2022 nga namwandu yategeka pate omuntu asobola okukozesa okwebika okitegeera e Uganda omuntu asobola okweyita kyatali ate nalowooza nti akiri tulabyeko abeyita abanene Doniasia yonna gy'oli rest in peace ndowooza kati omanyi bwogwa okitegeera kati omanyire bwogwa okitegeera business kabalagalawo ayina okutunda asuubula bagamba asuubula kati n'ebizigo mu kikuubo ne bamulengera bulengezi ku kisaawe Entebbe ne waba agenda Kenya bana Uganda mwenna abawangalira mu ggwanga erya UAE wamu ne wabweru waalyo mbaletedde ekipya ekya Nyondo Glim loza mukirabye kizigo kirungi nga kikolebwa aba Nyondo Media bo wenda ng'olina sports abamyuka engalo zaakona abakyala abamyuka engalo omuli Kayima Mutima Ekata bane ekizigo basobola okukola delivery abetaze Nyondo Media osobola okuba ku namba zaabwe z'amasimu mama full figure amatama gayengerera ekizigo kyekiroga kikolebwa aba Nyondo Media nga ne Kampala tuyinayo branch mulamu okubaneka tugende mu kitundu kyaffe ekyokubiri nenga nakyo kigenda kubeera kyokya olw'ensonga nti bbiri waliwo ekitundu ekitokya buli kitundu Lichito fire mukulikireyo ddala kakati nga tutandika eddala awo era mbona kyekimu ababeera wano ababaze wano okuyibera bafudde Uganda kwa bana Uganda mpuli akaseera kanabegaka of course bali makuno gwenyine oguwedde ng'abayimbi bo bakyuma okufa ekyo kyemtuwadde amateeka abayimbi bennyini mumuleese okukola ekivulu ate ne mumusoosa mwetaza n'amala okwetala buli wamu atuuyanye atuuka ku stage enanga atuuyanye oba baze kulambula VIP eyo gyayitamu okugenda ku stage basasudde nusu 2 emitwalo ago abali bona bawunya obuwoowo abaana basiba bwedegekete bakubye entuuyo okitegeera abayimbi be Uganda banange tweddeko si mu bubi naye tweddeko because twe brand zizi neno tusiba tugamba aba Nigeria chicha aba Nigeria eno gye mujja mu corporate class exactly eno gye mujja mu corporate bino si bivulu bye wewe tukulinyisiza nnyonyi eno si Kavumba recreation otegeera mwotogera kuyimba ku PTC wa bitano otegeera woboze mu Dubai boboze mu Dubai oba toze mu tondeke ekiwatule otegeera olekojjire mu kawunda okitegeera mutwalemu ku magezi otegeera olina omu ku bayimbi betuyinza okwebaza bambi yagezaako okwambala mu kivulu kye yali David Lutalo. I think David Lutalo was yabawala embeera yabawala omulimu gwaguteekamu naye atya n'okuswala Jasmine yagezaako but teyamatchinga muntu gwe yali ayimba naye ku sheeyo aterezeemu then omulala omuyimbi abayimbi bangi betuyinza okwogerako wano nga tuyinza okwogerako naye mujja kitwala buli kubikoza bannayuganda kyabalemu okutegeera kuba neyakasembayo si mu bubi naye akasembayo ate netumulindira essaawa 3 nayimbira eddakiika 10 ng'abantu abamu batandise n'okwekyanga bafulumye ensonga eyo egende mu bategesi n'abayimbi omutegesi yonna gy'oli aleeta omuyimbi waneeno just try to be organized okitegeera bw'obanga toweeseetinze kuleeta muyimbi don't do it abantu baneeno bemugira lwakuba eno tebasobola kasuka butebe ne baali badde babumenya okitegeera baali badde babumenya ensonga eyo nga tugitadde ebbali 222 abadde muwanvu bingi nnyo ebibaddemu mwe tulabidde ku baali beeyita abanene kuba tebabangako banene nga baba deportinze no deportation etutte buli omu nga ne bamugamba ne tumala tukulaba ng'osala ku kisaawe winner best female music artist of the year asa awards bamudeportinga ne radio official bamudeportinga era award yagiwangudde
ne musanga yali munene abantu banino okakasa mutiko ina ekiraga okakafu alinyako wabake bamujja poliso ogisaba ogenda kusenya ogenda omaliriza okulaba agitekeyo abayimbi be Uganda wali abayimbi be Uganda babiri baba ma visa e Dubai. You can imagine Mwebakumira visa ye Dubai. Nobo jakuba kiyo. Bakira sente zonna nga bobadozi kutte tebengere emizimu gye bamwe bagikuganya ekyeyo. Mwebakumira visa ye Dubai. Genderawo kubijja no wali n'abalema. N'omulema visa efuluma bwe batakujjako omusaayi visa. Badesa chiche mwalaba okushoya gondi. Ya Fik FAMAIKA bizibu bya biche byava ebyagwawo. Fik FAMAIKA musajja muyimbi mulungi. Nze mwagala musajja wa kumwala wali wa salabi tamwa enkwawo. Kulimiro gwa muri okumpi. Kulimiro wososo jyako ekyo. Musajja Amalala gagenda musula. Simu bubi. Amalala mangi. Show yali omusajja waba kuteseemu sente akuteseemu tiketi otudde na mu business class Air Fly Emirates. Akasente kabakanji. Yafuna obudde ne yekubya wali otufuna obudde n'okwatibwamu ekisanga gw'omuyimbi. Nolowooza ku promota nojja oba bakusibye saawa mmeka ne weebakamu kiki kyamudire yingisa nsonga kye yali awo ey'amakulu olinde nga njagala nsooka mubuulire tugende mpola ffe wane Dubai balanga omuyimbi ne bagala date wait n'otegeka okulwalako okwebuzaabuza olunaku kasita luyita eziri Kampala luwe ne luggwa kati omusajja otuuse mbw ate okooye ofuzongeddeyo ofu kijayina ofu z'abaana abafu Amalala gagenda kulemesa mu Dubai fa akasente kaffe akakasente kangi emitwalo 10 mingi naye nga lwa ekigambibwa nti Fik yaddako ewaka okuddayo yaddayo naye ye mwennyini naye yeetereze alowooze ku promota kiki ekyamuleetera okuddayo ensonga eri promota wa wano y'ensonga y'emu eri ku Fik FAMAIKA ku promota w'e London. Promota w'e London omukyalo oyo yavaayo buli omu yamujajinga ng'ayogera ebibi ku Fik FAMAIKA okumusasula ssente okujja okuyimba ate n'akuba pate ku kibaala ekiri next ng'ate alina oyimba enkya kitegeeza osaza abantu abagenda wano abantu b'e Dubai beetegekera olunaku before baluwa duration ewera abaana basaba okusikirivu ne ziruma sikirivu agiteseemu akasente okyusa date omwana oba omugjeemu automatically so Fik FAMAIKA njagala olowooze ku mbeera z'aba promoters gyayiseemu okubanga akutuusa wano uyo bakudipotinga nako noddayo ne bamala ne bamukomyawo bukomya oba kitegeeza expenses akoze ddabo abayimbi banne ba Maulana and Rain batuuse dda show baali ready okukuba show bayinza n'okuba n'engoye baali bazambadde nadda ze balina okubira mu show oba kitegeeza n'agamba ye tagenda yimba yabongezaayo okuba ku lunaku lwa show lwennyini yasembayo ye Dubai Maulana kumakya saa 10 baali ku kisaawe nga olunaku lwe bakuba show ye Dubai baali balina okubanga balirakisinze kakitegeeza ayina naye gundi kyeyayingiramuko n'abatawaanya King Kong nga tugudde awo si mu bubi buladi otegera kyokola bamugana okujjamu ekkooti yagijjamu ekkooti bananga obuyonjo kintu ebyo omusajja bye yabagambye muleke bananga obuyonjo kintu kikulu nnyo bananga owanisa omukono mu bantu ne bagimuddisa nalaba gyeko ekkooti nenolaba agikutte agireeta agimuddiza otegeera bamugamba muzeeyi otutta nina kwanga maliza beyond okubeera omunene oba a star, you a star, big up on yourself, we enjoy your music. But personally, like oli muntu nga gwe
otegera kino ekintu ky'obuyonjo bro niwone kuba kalifuwe efaanana etya otegera nga ya bei mmanyi okozesa za bei ate emikono mwete musalire bannange ebitooki tweyongereyo otegera kati promote omupya gwe tufunye mu mwaka 2022 tufunyemu promote omupya omutegesi omupya ayingira ekivulu atandika ekivulu ky'ekipya ayingira byatategera ategeka ekivulu aleta alantonic sampola DX winter fest esoose nga twali mu winter Mubuza tuyinza okuba tayite tunawebaza okuba omugumu okuyingira industry mwe n'ate ne bapromota ate namwe mutumanyidde bumanyiizi mwe twalabira ne promote yatuleetera ow'ebinyaanya mwe mutulaba nti mwatulajja Dubai munoza omusana gutwokyezza mwe munakasa munaawulira munaatera tuleetera ani munaatera tuleetera Asia otegeera mwe kasa mwawulira nti abe Dubai mwatuleetera ow'ebinyaanyanya ndowooza mwalaba kibawe ekyokuyiga azza akube wanene embuutu ate bamutadde mu desert akubira embuutu mu ddongo fetusambagane omusenyi ogutugenda mu nnyindo kyali kivulu kirungi kyakwatayo nnyo mukibalemu era n'ekyomwami oli ekyali nakyo yafuna batwekufuteji ekyoba kyakwatayo Nyondo Media kwali Nyondo bakugamba okwateko ewali abantu criminal naliyo ku kivulu ekikulu kya according ku kivulu mulina ku footage according ku event omulina footage olaba ekivulu ekyali okulunaku nenyini kyagamba kyajjuza naye otunuya footage obasi mu Dubai wano twabeerako n'ebivulu bisatu omulundi gumu ku lunaku lwe lumu byonna ne bijjula because abantu ba Dubai kiki kyamuyita okujjula for example let me give you kiki kyamuyita okujjula nze wano ekivulu omwaka guno kyendabye ekijjudde kyali kya Maddox ekyo kyajjula kati okujjula kw'ekivulu kuba bwe kuti ekivulu kiyinza obutajjula naye nga promoter kiba kijjudde ng'akoze ate abakoze kisinzira ekifo wakisade kati mbale kwa example kyali kisaawe yali desert nene bweti abantu abaali ku desert safari benalaba baali bajjuza legends ne bagijjuza yonna nekwako abo abantu baali bakola show ngawe abo abantu batwake mu Venom ewaram bagenda jijjuza bagimale naye being nti ekifo ekyo kyali kinene VIP section yokka enough yali ejjuza Venom kakati lindako kankubuuze bw'obanga weepikidde gundi lwagi backgrounds erugogo otegeera ate otugamba otya nti abantu ababajjuza theatre la bonita bajjuza la bonita yali nfunda tawuni mwalimu ekivulu kya Tony obwo bwe buteyagaliza mu bategesi obwo bwe buteyagaliza bwe tugamba lwaki mubaleeta buli lunaku suuna beni posta yabiriyo okumala weeks nga 3 ne walioka wajja posta ya Winterfest kwe kuddira abayimbi ne mubateeka mu kyangala ne mubateeka mu kyangala badijje nimubateeka ku kyangala nimuloka mukulu endongo ng'ebwawala nga mulinga nga bali mu kiganda baali Masaka bajjayo true definition of ebinyaanyanya yakumaliriza events ezo era yonna gye musobola ogamba nti ekivulu kya gundi ono butuufu kyali successfully yagezaako ebivulu ebisinga mbibaddeko ebivulu ebisinga bibadde successful kya ebbanga lyenkoze mu bivulu by'emu Dubai nebbanga lyembibaddemu tulina timing y'abaana b'e Dubai. Abaana b'e Dubai tebakeera nga ba mu Freedom City. Ebivulu bitandika okuyingira bw'otuuka abagenda amangu bagamba omusajja kyamusaze. Abaana batandika oyingira ebivulu ssaawa 7 nga abamu bannyuse ku mirimu, abamu nga bavudde waka. Ate ebivulu ebisinga biba successful. Naye enneeyisa y'abayimbi no lina abategeka no yinya ku stage sawa mwenda no yimbe dakiika 10. Of course kiba successful kuboli eyasasudde yitagenda taina wakolera loso oyingiza yo successful but kikyolese mu baana waneno abafiriza sente zaabwe okyusiza venue okyusiza date
abana obakosezza era still bazze abamunga bakasula tickets already otegeera bazze nayo yimbye ennyimba 5 otegeera ennyimba 10 okitegeera ebintu ebyo ate nga gates zibazigulawo saawa 3 kwegamba ebintu ebyo ba promoter byonna gye muli mu bitunule mu birowoozeeko waffe obeereno n'owuliriza amaloboozi g'abantu otegeera oli nakubanja omuyimbi nakubanja otegeera bisobola okubanga biri successful ebimu ku bivulu ebisaze olina kyomanyi ekisaze ebivulu ebisaze naawo nja kuwaza ebivulu byange bibiri kyemmanyi ekiri successful ekya sindi kyeyajja ne mudra sindi mudra lweyasooka okujja ne sindi ekyali successful kyemmanyi nyiza ogamba ebivulu bibiri ebyali very successful according to my own view ekivulu ekisooka kyali kya Maddox Sematimba I think guno omwaka kyekivulu ekisinga abantu bali ku mulyango bali basobola okujuza waliwo ekivulu ekyasinga lwakuba tekyabaawo ekya Bobi Wine kyekyali that one sold out tickets wadde ekivulu tekyaliwo but it was sold out nalina okwemulugunya mu gundi mu kivulu ekyo oluvannyuma lw'okuba nti nno ekivulu ekyo tekyabaawo tezaali nteekateeka za promota naye twavaayo ne batugamba akasente akaali kavudde mu kivulu ekyo nakati tukyakabanja abaana babazaayo abaana baddayo bameka so ekivulu kyamanye ekyafulopinga si mu bubi but kyava ku management ya promota eyategeka ekivulu ekyo nenkwatagana because osanga management y'omuyimbi neya promoter tebe supporting omanyi kivulu kinene okubeerawo kiba sides bbiri buli omwe alina okukwata ku munno omukono promoter n'omuyimbi olina okukwata ku munno omukono olange ebivulu okimanyi bagenda kutwa ogenda Dubai kuyimba naye social media zo zonna tekuli tolanzeeko naye owekifulopinga ate ogaana ku stage okuyimba ate obanje bubi nnyo promoter ne mudra akasente kaffe tebakavaliyo n'ayimba Sindi n'agaana okuyimba but ekyo ekivulu kyali because Sindi ye nga mwennyini Sindi was a big artist by then right now I don't think she is mu byafaayo munene muyimbi munene Sindi oli muyimbi munene gwe omuntu eyandibadde ng'olina fear okukola ekintu kyonna obutabeera successful whereby wandivuddeyo mu social media zo olina abafanbo abali bagoberera gwe nga tagenda kukkiriza nti ekivulu kyekiri e Dubai nga takirabeeko ate banaye tusigale mukonaako obuntu bw'obanga oli akuleetedde ku ssente tunuulira embeera ekiri mu kugundi kiri ku ground okitegeera oli azze n'ekivulu oba okitegeera akuleese oyimbe akasente kabulako katono Sindi sisuubira nti sente zaali zibulako zezaali zigenda okwerusa okitegeera nti zikujje mu kala mwoli just appreciate teekamu ekyobuntu okitegeera kyakubiri oli woba tomwesize yakwesiga atya yasobola okwesiga n'akuwa tiketi wobulira ku kisaawe naye gwe n'otasobola mwesiga lwa ssente obutono morovanga olina mu campaign time yali ya campaign oyagala kwesimbawo ne president w'abayimbi kusinga kulyani muyimbi promoter talina na buzibu ogugwe yagukola sente ze baali bamusaba okusasula by the way promoter ngozeeko okusaidia promoter ye muntu atalazaala tamanyi bagenda kujja negwe osaze sente ndi kati njagala omutwalo gwaddira ne bagukuwa tamanyi bantu bagenda kujja tamanyi bakinasala tamanyi bakigenda vamuki alina okuwa license eyimba bana akuteeke mu hoteli akukole ki otegera akama mutudde mutu eyiseeko ngaako ak'obuntu kali tugazze ekyokubeera sita ekikufuula nti ate gw'olinsolo n'agamba njagala business class ticket naye nga naye tasobola na kulinnya economy ye nga tasobola kwerinnyisa economy agendeko Kenya yasasuza promoter ticket ya baawe ne visa ya baawe bawe mukwano gwange saagala genda nnyo mu details naye si mu bubi si mu bubi Prince Okuyu mukwano gwange nnyo onetondera eri ebbali naye obuzibu bwava ku muyimbi nga gwe lowooza ku promota akutte ssente n'akola tiketi bbiri n'akola visa bbiri n'atambuza abantu babiri agenda liisa abantu abo babiri oba okitegeera
promotinze wadde ne show even n'olunaku lwasituse wadde tunenyeza nnyo Fik byonna at least Fik ya posting olunaku lwasimba n'alaga nti yali gwentebe kusaawe we yakola ki yonna byonna update ezo lwakuba alina gy'ataatuwa nga bamuzaayo n'omuzza tugirina kakiri bitukayina footage tumulina tuveeyo olw'ensonga nti byo bibadde bingi nnyo era mu mwaka gwe gumu bwe twasanga mwana muwala ng'alaajana ng'agamba okuba ng'asiigiddwa siriimu ate ogenda okeweza omusajja nga ye talina bulwadde osika kati yamusiigo nga talina bulwadde abantu abamu tebali waffe kwogerwako nga smart wendi wane those are minors ngeri erinnya ly'ova okwogera those are minors but we are exaggerating people abantu bavimbisa mu bintu ebyekisiru okitegeera bateeka waggulu tubateeka waggulu some people are not even worth it naye sokolerako kansooke mbuuze Nyondo wakebezaako omuwala nga kituufu mulwadde omwana yaleeta bipapula tubiveeko ebyo ayinza n'okuba wabulako okutubya speed gutuvuze otulabako omuntu omu ng'aweereddwa ebimuli akase n'akakaya Salim David Kata omusajja wa kabinyo naye newennandibadde basa kubanga bambi tunulamu omuntu alese ebirabo lwakuba n'obusungu buli wano presenter wa show yatwala ebbasa kyaka n'ennyonyo teyagifuna nenge ebbasa yo yaddayo gye yali tetukakasoba ne gye yava yaddayo teyagenda gyeraga ebbasa yaddayo ebbasa yawulira mu kkubo bwe nawulira naye nga munezi agamba banga alaajana eyagisitula simanyi nitwamulanga alaajana kakati wakiri ebbaasa omwana ajja kunyiiga nabeeka mugamba mutya this is your boy Ashman Kashuji omuzanyi wa film director ate producer mugamba mutya abali eyo essaawa yeeno olunaku lwakunyirira era nga mbaleetedde Nyondo Glim ekolebwa aba Nyondo Media Nyondo Group of Companies. Nyondo Glim kizigo ky'amaanyi nnyo ekirikolebwa mu gune mu bikole mu bimera ebiri nakyo mu buli kimu ekiri nakyo kizigo ekikwata skin yo ne kinyiriza ne kijjamu bonna obuntu bonna obwa black sports skin ne glowing abaana bagala okuglowinga essaawa yeeno weewale byonna ebizigo bye bakugamba nedda time yeno ya kunyirira togenda kweruka anaddala abalenzi akasusu kagenda kubeera ku mulala era tubeerewo ng'olunaku lwa leero Nyondo Media mugule wano mu UAE wonna woyagala wonna woli mu UAE kigenda bakikutuusibwako era nga balina n'obuviiri obulungi ennyo obwoyinza okwambala ku mukolo n'okyusa akaviiri leero n'okyusa akaviiri enkya n'obeera ng'onyirira nga buli akulaba akwegomba abagenda mu red carpet abagenda mu movie premiere bambaza abayimbi bangi ab'enjawulo bambaza ba celebrities ab'enjawulo ku red carpet era nga bwe buviiri bwe buno bakyusa kyoyagala kye bakukola jangu skin yo oleme kwejjusa togenda kufuna buzibu bwonna tebirina effects yonna ku mubiri gw'omuntu era tubenga tukigula ekizigo. Nyondo Media bano balina ebizigo ebyenjawulo balina bu sprays balina buli kimu ekya skin yo gwe jangu skin yo ba doctor abalungi ennyo ba expert mu skin temusubwa mubeereewo era nga oba oyagala okumanya ebisingawo kuba ku namba y'essimu eyo gy'olabawo wansi kigenda bakyakabi nnyo togenda kwejjusa onadda n'oŋŋamba nti Ashman Cash kye wakola kyekisinga bannange era nga bingi bye balina ebizigo ebyenjawulo nga obiraba balina mu buli size yonna gy'oyagala ey'ekizigo ojja kuba ogifuna oba oyagala y'abaana weebiri oba oyagala y'omuntu mukulu weebiri oba oyagala bya mukyala weebiri mujje famire yonna ebeere ng'enyirira togenda kwejjusa kuba kino ekizigo nze nkigezezzaako era nga mundaba kyonna kyolaba kyekyo kizigo kyekikola kizigo tekigenda kwerusa kujja mu kalayo ogenda sigala mu kalayo naye ng'onyirira mwebale nnyo Ashman Kashuji I sign out. Uganda, Kenya, Tanzania n'ebitundu ebiriranyeewo kampanjulire Open Vision Tourism tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umrah packages, morning, evening and night desert safari. Okumanya ebisingawo kuba ku plus 97 432 861 886 obujjanku office survey Dubai Mudeira ku Al Maktoum Road, Sheikh Mariam Building ku mwaliriro ogusooka office number
110C opposite Day to Day Supermarket Baniasi. Okutambula obulungi bw'ova mu Baniasi Metro fulumira mu exit 1 ogoberere ekkono ate gwava ku Union kasova ku muzikiti tosuka zebra crossing eriranye Day to Day Supermarket Baniasi. Open Vision Tourism, fast and reliable.